Yaman. Lwaki nti enjaga gye banywa mu geto eno tugirima wali ku nnimiro bagiyita marijuana. Habu erimu carbonizi, hydrogeni ne oxygeni. Okategedde? Era nga birungi genda okebere Bible. Genesis 1:20, Genesis 1:25 ekugamba kwegamba healing of the nation. Kweka kyonna tekiri mwana emboozi eba nnyingi representing ghetto tubeerayo mwana tulina obbale wagaica ddala mwana. Shatta Empire banaye kwetuli Shatta to the world Ghost Empire kyekimu nobody say kiri kitya champion. One love and respect. Ja Rastafari Bagman representing Nansana Municipal Ghetto team. Tuli wano ku Kibuloka mani ndi Shatta ndi Wolani ndi Gumide. Yeah man. Owai wano okolawo ngani? Ekisooka ndi member wa ghetto eno. Ekyokubiri ndi muwandiisi mu Nansana Municipal Ghetto team. Ngate Nansana Municipal Ghetto team tukola charity and voluntary. Kati ngate eno ghetto party ya Nansana Municipal Ghetto team. So kati ndi wano nga member wa Nansana Municipal Ghetto team ate era nga patana wa Kibloka. Yeah man. Yeah. Tulaba abantu we bali wano bayuti bakunganye bakoze batya muba mukolawo ki wano we mukunganira? Ekisinga obukulu wali kyetuyita vibing. Vibing kwe kuzimba ekintu ekikugattako mu bwongo kye bayita vibing. Kyobulaba ekirungi tukiyita vibe. Njagala vibe. Kati wano tuwa mu positivity. Nti ekisinga obukulu tutudde wano naye waliwo yuti ali wali ayiya muziki gwe omulabo ali mu freestyle ze kati omulabo awandika ka movie kati bagambira wali nga nange nina bwenkola wuliddemu wali ku dduuka naye aluka obuntu bwe obutiitibwe. So kyonna kye kiri tubeera mu our place mu tugiyita tempo. Tuba mu tempo yaffe nga tubala kitugattako tugiyita next nga tubala next man. Olaze nti mbeera wano nga mubala next naye ate abantu ababalaba eri babeera mu kifaananyi kirala. Lwaki kibawo ekityo? Kisooka never judge a book by its cover. Bo batujajinga nga we batulaba. Kyakubiri mwana ffe twakimanyiira kwegamba Bayibuli erina weegamba mbu balijjawo abakulembeze abaddala oba abantu abaddala ne bateekawo bye baagala. They will persecute righteous leaders and judges and implement theirs. So kati mwana ffe tuli baddala tukola ebyaddala ne banajajinga batya them are judging a book by their covers. So kiri munda. Yaman era byo tukola tuba proving ogolaba mwana yuti yatandisoka workshop yakubye ebiri ebifaananyi yusi yakoze next year azimba kano era bamaliza mwana bakiguddemu nga tubikoze ebirungi. Owai Kibuloka buli wogenda Kibuloka bagimanyinga ekifo ekiri solid ekyamenyebwa amateeka ekyababi ekyabakola ki lwaki kiri bwe kityo? Ate era ke kati ke tugambye nti bajajinga kye batamanyi kyakula kyo bayita perception engeri gye balabamu ebintu kwega ebintu babirabira mu wrong perception. Gwe lwaki oyina kamera yo oyina essimu yo abantu bali ku street beeyagala kitegeeza tewali zoganya just walooking ati mwana ku Naluma street ku Kaleerwe Nansana balookinga bulookinzi naye ogenda osiyitawo wali eri omulundi omukiga alina ebinyewo byagenda akuba omuziki bukutu bakata oyitawo ekikazi kigenda kiyisa ku ssimu ongamba otya mu Kibuloka ongamba otya mu Kibuloka ezaganya ng'ate abatuuze bali okwo balabisa bulabisa. So ekisinga obukulu mwana bakyalina ekifaananyi ekyo ekyedda ekyalingawo ne Boy Street yatereera. Kimwe kasi kyangambye ekifaananyi kyedda edda soko tumenyeremu atamanyi kyekyalinga wano. Era edda walingawo ababbi n'abaazoganya nga abakola ebyenjawulo okuzoganya era nga mwanjamanyi omutamanyi kuzoganya kwe kwaba nga ku street ne kate kukyabaako kuzoganya tubalirako positivity. Yaman tedda kwabangako kuzoganya. Yaman gwenga abali bagisa batya Nansana Municipal Ghetto team. Lwaki weeri era lwaki mwaji creating mulamu akyo gwa Nansana Municipal Ghetto team? Ekisooka Nansana Municipal Ghetto team NMGT ye team representing a ghetto endala ekikira ghetto ezenjawulo mu Nansana. Zene watolabye enzo solaba kaso solaba jeka solaba zero solaba yenna evetone yenna go yuti gola banga ava mu Nansana nagamba NMGT tukikirirwa abantu bangi mu Nansana. So kati twatandikawo team eyo okuyamba abana b'omu ghetto okuva ku mbeeremu okudda ku ndala tutya mukola charity and voluntary ketwogeddeko wali naye tu designinga programs ziba 3 talent promotion tutumula ebitone by'abayuti eyokubiri skilling obukugu obwenjawulo tubu designinga wategedde oli mu kirasi kati eyokusatu bagiyita mindset change programs
Obategedde okukyusa obwongo engeri gye balowooza kati nze Rasta nsobola okuba nga ntuddawo nkuwa miti ginkuba 24/7 kuva ku makya paka kiro naye nojjo nga mwana Rasta okimanyi osobola oyiriba engoye n'otunda wano n'onyinyonyongera okirowolereza n'enkikola enkya wayita emyezi 2 nga ntunda mudaala wali ekyo tuyita mindset lwakyusa endowooza yange so tulina mindset change program tulina skilling ne talent promotion okuva Nansana municipal ghetto team we yajja ku Kibulooka wano wa mu Nansana waliwo enkyukakyuka gwe mukulabako ng'okuko mu bayuti ekisooka kye kiri kirugambye nti abayuti tebakyazoganya nnyo nga bwe baazoganya kwekade ya representing ekyokubiri abayuti bakkiriza ne bavaayo gye baali balowooza nti babasindika nnyo babasongamu nnyo nabo ne batandika okukola puroguramu ezibajja yogera tulina abayimbi ku street kuno tulina abantu abakola ebintu ebirabisa obulabisa nga positivity kitegeeza nti Nansana municipal ghetto team yateekawo essuubi n'okugulira abaana mwana obateekamu okukkiriza nti nange nsobola okukola kino yaman kyekisinga obukulu omukomutera w'essuubi n'omulaga ekiddako tulaba tiimu weeri oli yali agenda kutulaba ajagamba bano bayuti bali organized nandyagadde obbakwatirako gwe mwenga mwandyagadde abakwatireko muki era atya ekisooka ekyokulu byonna ffe bwe tuba tukola programs zaffe tulina kyetuyita data evaluation soka mwanaffe ebaffe ebirala 5 give thanks and praises Rastaman representing Chanta Empire go step representing soka tukola data evaluation tuyita mu bintu ebyetaagisa tumanyi omuntu ono bw'aba alina obwetaavu kikyasinga okwetaaga nti oli yeetaaga okusoma ono yeetaaga emmere oli yeetaaga okutunga ono yeetaaga olina sooka mmanya bwetaavu bw'abantu abo n'olyoka obayamba kati ffe teri agenda tuyamba nga tasoose naye kumanya ki kye twetaaga kitegeeza yenna ayagala otuyamba asooka atuyite tumukyalireko oba yajja atukyalire amanye kye mwetaaga one love and respect then awo tujja kutuuka ku kinyusi webyetaago bingi twetaaga mwana we tubyogera usaba mbabba idea Rastaman abantu bazinudde nga twayogera resource center ne bazirippira ntuyogera programu mwana kati omuntu yenna leero wa gavumenti obaani asooka gye office mumina office kati ekisooka tulina main office esanga bweri wansi mu ttenge watula omuwandiisi gye bayita Storm Square gate eri eyo nayo naye ekyewunyisa buli zooni tulinamu office gye tuyita coordinator nti ne bw'onojja wano kasa wali yajja tugende wali ku dduuka wali office yaffe bw'onoogenda mu Ochengo jasangayo Bolton bw'onoogenda mu West mu South eri jasangayo Naziru bw'onoosala n'ogenda ku Bampo osangayo Jekasi buli zooni eya Nansana eyina omuntu oyo ate ng'ekifo kya kigazeti nga wosobola omusinkana mu office ebisigadde ne bibeera bya office yaffe eri nga tutudde naye buli zooni wootuka gwe buuza aba Nansana municipal ghetto team baliwa however kikwanguyira nnyo singa otuka ku Kibulooka ngenda ku Kibulooka njagala kulaba NMT kijja kwa identity esinga luli abali baga ku Kibulooka bazoganya katugenda baga ku Kibulooka we tutandikira office weziri wano wennyini bwe wotuuka wano tolina wootatuuka ne wano weeri already tulina nisawo zino office obadde omanyi biri bizimbe bya anti mwana kati kankubuseyo akalala ghetto people are people considered to be negative according to the community order kaddemu ako ghetto people are people considered to be negative according to the community order nti kibande batula wali mu office nga balina bu SC ne bu perfume gye bayita office mbu bateesa by'amakulu kumbe tutula wano mu pente ne tuzinga amakulu nga tukubwa namwe ne tuteesa eby'amakulu mbuteba office kizaffe batuyita ba ghetto bo ne beyita mbu ba upcards manyi ba corporate so logic wise ne tuli mu ghetto ate nga ovudde mu ghetto ina waggulu wali office ya skilling bayizigiriza abaana osiba enviiri okukola ebyenjawulo so tuli mu rede mu NMG team ababiteekawo nato designinga kati sente zikola bintu bino zivaawa anti mwana tukola charity and volunteer omanyi kagambako kanene yaman kitegeeza kuyamba voluntary era kyekimu sente ziva we zikolera era ziva mu abo abatwagaliza okuyamba abalala kati naffe tweyisa kati gwe tuya bayuti abatudde wano kati kankuweyo akabadi tutudde wano tugamba yuti waffe omu agenda kujjayo zugu wali ewa Muyindi buli omu leeta kabiri ntukunganye 2,200 ennaku 10 nga tulina emitwalo 2
abayuti nno 10 buli omu kabiri abi katugenda malako ennaku 3 nojine emitwalo nkaaga yuti nga jjayo piche wa muyindi nga yekyolonga ku mitwalo nkaaga mu mwezi gumu nga teri yuti abanja choga mubikola ati tubikola nga just tulina mu challenge bazikwata batuzoga nebyo baamu ninga kyengeza kugamba abayuti benyine bebesondamu sente zikola emirimu nebesayo obanga wakumanyi oli muzi wa misana okusanga ku pichi ne bagikwata jijja luba lutalo bagamba ebadde bba tewali kabadi kalala ndimu yamanyira abaniga tukanoga wa tuve ku kintu tuyesonya basiba omusajja olwokuba nti pichi kitegeeza ffe nga bayuti twetandikira ffe ne twessamu abanatukwata ku mukono banatusanga wedde twatandika nga mutambudde okategedde temugenda kubalinda kujja tugenda sabiriza bebisinga okubuzaabuza abantu naye mwe mutandika olina abasanga mu kkubo olwedde kyanguwa nogattako kwegamba bawero wisha abantu abo abaagaliza obeera ogero yamwana tugende kutusabe pastor Bugeme ntumubongako naga mwendi jababongako ku kino tugatunonyeyo property master bwati naye mukwatagana ne pastor Bugembe ate mwana abayuti balokola abamu wano gozo obulokole buli mu ndabiko obulokole guma mutima agenda wali naso ne Bugembe ghetto youth ate oza kubasia gwe jagenda omutunulira abo mu ghetto gwe keno enyimba zayimba enjiri jabuulira kodi zayisaawo envimba javimba byonna byakola malanga wa mu ghetto just it is aina conscious mind ate Katonda namujja ku level tugezeyo okutula mu ghetto namutuuza tugeze mu kifonga wali wabeera encha nange ojja kusanga tugeze envudde wano nga ntudde wali ku dduuka osange yuti nga avudde wali mu abadde agalumira naye ayina waatudde just osigala oli wa ghetto wava mu ghetto osibuka mu ghetto yaman akakoola enjaye biki lwaki bingi nnyo mu ghetto eno anti mwana katoola battaano gwe nga bogaye lwaki bingi nnyo mu ghetto eno teri ghetto teri ghetto gye bitali just golabye bulabi wano uptown kyeŋŋamba mwana kati kansuke nkuweeyo enjawulo weebazanga nnyo Katonda okubanga bano abaana baluma omuddo banywa enjaga gye tuyita cannabis oba marijuana okusinga ebyo bibiri oba oliawo ne walaji lwaki nti enjaga gye banywa mu ghetto eno tugirima wali ku nnimiro bagiyita marijuana habu erimu carbonizi hydrogeni ne oxygeni okategedde era nga birungi ku mubiri gw'omuntu cannabis gwe tulima wali alimu carbonizi hydrogeni ne oxygeni kyokka ate erimu up country gyongamba gye bataginywa bakozesa cocaine ne morphine era yo erimu sodium ate sodium ziba alkaline obuba obutwa kati kyekiringa n'akakoola genda okola research kalimu zinki era mulungi for human body genda okola research abaana basinze okuba mu rehab ne mu bifo ebyabalalu bava mu bikomera si mu ghetto bava mu bikomera abasinga lwasoka abanywa kiri kyetugambye alukalayini eri ghetto yoti agenda mu rehab banoonye ghetto yoti agenda kimu rehab bava mu bikomera abaana b'abalodi ne bajja eno nga yeekuba morphine anywa anuusa cocaine kano kajasi kaganja aba alimba bo baba mu ncwiri kwefuumuuliza naye weebaze nnyo omwana alya zinc yoyo aluma ebikoola omwana anywa carboniz hydrogen ne oxygen kyobola basobola omumala omwaka nga talwala naye kimanyi yaman ati ddagala medicine genda okebere Bible Genesis 1:20 Genesis 1:25 ekugamba kwegamba healing of the nation kweka kyonna tekiri mwana emboozi eba nnyingi representing ghetto tubeerayo mwana tulina obbala wagaica ddala mwana fere tuliyo okuzoganya tuliyo okugatta bya ddala yaman bwekiri kati abantu ba uptown mubasinga kyeno wansi babo mwabayita ba wansi bo bayita ba uptown esoka tubasinga ebintu bibiri eri waggulu bo bazanya balaba firimu naye mu ghetto tuzanya firimu ekyo tukibasinga ekyokubiri tubasinga okusoma eri basoma sayansi fe tusoma sensi yensonga lwaki omwana w'omulodi bamusasulira ssente ku ssomero najja n'ekipapulambuze nina digiri naye nga owa ghetto yayiga okubajagama nkola eyo entebe ani ayina amagezi kaka tubasinga sagala bavu ne tubasinga entegeera oba okategedde ako kaka tulabayo nnyo singa bo fe ab'omu ghetto kyakubiri mwana mu ghetto tuyina
okwegaba kiyita openness buli kimu tusobola okukira mu ghetto experience each and every buli kimu okirabako kyokka mu ghetto abamu kikomera bamuvuga mu kamotoka ne bamuteeka ku kasomero ne bamuzze waka ne bamuwasimanyi bbaga ne bamuwasimanyi binyama ogwana yegwa ne gugejja baga nti omwana akula buli kimu omwana alwala bulungi kati ate no mu ghetto boyo omwana yakuwa ba ku medicine nasigala mu mubiri gwe nga size kyekyo kwegabula ndogo yakogga kumba mulamu yensonga lwaki omwana wa ghetto bafuna emitwalo 5 asobola okupangisa akayumba naye omulodi bwatalina mulimu mbu gwakakadde tasobola kwebeezaawo kati ze kankuwa ekyokulabira ku bafolo kimanyi abasawo beekalakaasa omwana w'omu ghetto nga taata we ne jjajja yamusomesa ku ssomero ly'ekinaku namugenda afuna omulimu gw'obusomesa oba ogw'obusawo gavumenti ng'emuwa emitwalo 8 bakakadde njagala ombuli omwana w'omunaku anaagaana ate emitwalo 8 nga yasomera mu bunaku naye ow'omugagga gwe basomesa eri masomero g'ebbeeyi omulimu baagulira mugulire alina ne bizinesi endala ne bwatajjanjaba abantu yalekawo omulimu kitegeeza abakozi baba mu ghetto amaanyi ga ghetto okuzuula kwa ghetto swaga lya ghetto buli kimu mu ghetto so tubasinga byonna okuviira ddala ku ntegeera katogere kuwanulaavu mu ghetto tuba nti obulamu bwa mu ghetto temubeera fiiti naye ate basobola ettaka muna ne mukakolaki ne mukagabana wanulaavu eyo mugijjawa anti mwana kati kyolina okumanya nti omuntu asinga okuba n'enzikiriza y'ow'omu ghetto kye bayita faith oba belief kati enzikiriza ya Katonda naye oba tokkiriza kigambo Katonda naye olina obuwangwa bw'okkiririzaamu naye oba toli musiraamu eddiini gy'olimu mu mwoyo gw'omwana omufirika batusomesa okuba n'okwagala kye tuyita love ngere bagamba amateeka gali ge yassa mbu love simanyi your neighbors you love yourself love Ten Commandments naye ngeri singa obusooka obukulu lyakola ki kwagala kati bali era yetuyita upland yetuyita Babylon system yereese okwagala okuteekawo ebyo ebyokyankalanya ebyezoganya naye tujjayo ku ansa ye egamba nti abaana b'omu ghetto balina love because bali ku nature bali ku butonde kega bakola ekyaddala doing real bakola ekyaddala kyova olaba balina omukwano ogwa ddala era mwana kirungi nnyo kizwa nti omukwano guva mu ghetto yama akasembayo mu ghetto eno lwaki abantu abayuti abasinga tebakkiriza nnyo mu nzikiriza z'amadiini tebakkiriza nnyo mu bintu ebyo lwaki kiri bwe kityo anti wasonga twagambye nti bano abaana tebasoma sayansi bo basoma sensi kati gwe wona omugamba mbu Yesu yasoma nzikiriza kiggwerasi ate ze ni mu Rasta already ni mu Rastafari movement tobako mundi musiraamu sina ddiini ttaano ddiini kawaani tulaba ndabe Rasta ddiini erayo ddiini eryawo eyeeyimiridde tugeze mugendo guli awo ate tukiza mwoyo Katonda ajja most high mwoyo oyo atalabika asinga obunene omuyita Allah Ruhanga Lugaba buli omu yamanyi bwami naye tukiza nti oyo mwoyo wa kabi kati lwaki abayuti b'omu ghetto bakkiriza mugali amadiini amalwansonga baamanya amazima nga tugaye basoma sensi mu sensi gwe basoma baamanya amazima nti amadiini nabo bannaye bubadi bw'abasajja bubadi bw'abasajja kati kankweyo ekyokulabirako ebyawandiikibwa bitugamba there will come the mother of all nations and religions walijjayo maama w'amawanga gonna n'amadiini gonna paapa lukuuta fauza siniika paapa kyagamba teri addamu kyeza amadiini ago galina gye gaava naye ffe tuli bafirika gatusangawo one love ghetto people so kati bwe twabuuka sayansi oyo amini sensi oyo bwe twamufuna ne tubalekera ebyabwe ne tudda ku nsibuko eyaffe lwaki ensibuko eyaffe olwakulaba nga okumya ekyoto wali obagenzeko mukasa bagamba oyo mulogo biki lwaki babivumirira tugiyise Babylon system a system against nature embeera ekontana n'obutonde kyetuyita Babylon system era nga mwana kati njagala ombuulire nowoogere lwaki omuntu ayinza oga nti ekyo ekyoto simanyi sitaani simanyi okugenda okulima ku bijja bya jjajjaawo mbu sitaani then oyo aba yeewunzisa lwaki bwengenda wali neefuna ebbombo n'endinywa nempona lwaki sitaani kwega mwana system yatukyusa upside down kyekiringa waliwo n'ebintu kati twankuwa ebintu nga bina abantu bye babuusa amaaso ekisooka mwana ente bwe ziba zisala ku kkubo we zisalya wabeera wakagambo kato crossing ate omuntu wasalya wabeerawo kigambo ki zebra crossing kyogamba oli zebula
ndibafala batunzika kati ani akabuuka abo nti ffe tetuli zizebula tuli bantu era fala bw'aba agamba nti abantu tuli bazebula abasalirawo kati ani layani gwe Rastaman alaba nti nze sikyali zebula I'm against the system you are the lion tulaba abaana ba ghetto abasika kumana ndi lion naye tamanyi kyayogera ninga mwoyo awulya ye lion kyokola bebeezuula omusanga yeekolera byaga my life is my life sinti azole oba wakana naye yazuula ekyaddala ku mwoyo nti baali banteeka mu buwambe ekyokubiri kyawandiikibwa nti emyaka 12 janga gya buddu silevale omuzungu yasiba abafirika mwaka gwa 1619 obuddu bw'amatwale 1719 myaka 10 1819 myaka 2 1919 myaka 3 2019 myaka 4 kiregeeza silevale yaggwako ne covid najja n'asokazoganya abazungu abafirika tuli mu freestyle kiregeeza n'obwo obulimba nabo tubusiimulawo nti tukyali bamu tetuli bawambe oba okategeero tuli free one tukwatagana mwana ebintu bingi taa Rasta tugenda funa obudde twenoonyeeko twogere ku nsonga ezimu oba endala kubanga ndaba ekisinga obukulu bw'oba oyagala okunnoonya nina president J. Kasoyo mwana nina coordinator Kasa wa gete eno chairman gwe kasita obatuukako ebisigadde tuba tubikola gete otali agenda tulaba mbako obugambo bw'omuwo bumuzaamu amaanyi aleme kuva ku mulamwa na kiki jase ekisinga obukulu mu kasita oba n'essuubi kyekisinga obukulu teri kirala yaman suubi yaman kyolyokayoka kiba kimaze okukola ki kasita omuntu okugwamu essuubi oba tokyalina bulamu akakulu nnyo akasembayo ki ekitera baggeto yuti bano ogenda ku bbalo kagoba kwegamba mwana ekitu kyogerako system volongoto system volongoto yeviirako kiri yeviirako embeera ey'okuzoganya naye nga mwana system etabukanye system volongoto kuviira ddala waggulu paka wansi ate kyetagane tuva mu ghetto tujja ne mu parliament tubalabisa mwana tusobola obikola ate MP yetaaga ki level ebyo byonna twasoma abaana bali mu ghetto baasoma buli kimu kiri mu ghetto buli kimu kirandikira mu ghetto tusobola okujja tukiikira abayuti bannaffe ntikyusa embeera mwana representing naye nga bagambe nengenda kwesimbawo kubwa meya we Nansana by the way bila biri mu mukaga tujja bila biri mu mukaga tibago jako bwachi MP Nansana municipality bila biri mu mukaga wakayima agenda tubulira wakayima tugenda kujja tutekewe eggaali nze simanyi muzeeyi MP bila biri mu mukaga tugenda kujja bala bisanze nkubulira ate mu parliament bakola ki kusakira abantu na kubakiikirira ebirowoozo by'abantu mbirina n'ebyo basakira mbimanyi kiba kiwedde ebitabo weebiri oluzungu nkunkumuka lwa swingo ngamba mbusina bitabo kiki siwakana kati abalonzi bo bagambe nti ojja bakulonde biki bamanye nti ojja ekisinga obukulu gwe kiteeke mu 20 Rasbagaman ajja kujja mukadde kali kyoyina okumanya kyo kakuba kadde tekannaagukkiriza mu parliament anti mwana ge tuli mu nsi yatuta obusibe waggwako silevale yaggwako bonna baagenda so kati tujja kujja buli kimu kye tufaanagana yaman nga tuwadde wano Rasbagaman waali J. Kasoyo ekikubo waali champion waali Dizo abasajja bonna mwana weebali Nansana Kibuloka Dede teri agamba basibule 5 nga tomali woyo mwana mwena one love ghetto yuti mwena Rasbag no speaker wa ghetto yo mogezo mutufu tulina kwogera nnyo nga waali okitegera president alina kuba president ne speaker alina kuba speaker Shatta Empire representing nenga Shatta kyakabinyo kyokola okukyalira ba ghetto yuti no bazaamu essuubi no bawamanyi yegwedde bozi lya ghetto bwekiri 5 okitegedde gwe naali eyo nga tomanyi mugaso gwa Shatta lowooza nnyo bugatto ku mutwe basibule kyampo yawan Rasbag representing Nansana municipal ghetto team Kibuloka they are representing today tukikubidde man singa obukulu mwenna abamanyi nti abaghetto gye tuli abatulinamu essuubi mujje mutukyalireko mwana tubayo ku ssuubi naffe mutuzimbe ebyaddala baba ijeyo